board meeting ejja kubawo nagi schedule Tuesday because today I'm a bit up and down. Yes, ngejina twakava. Yes. Yeah, no, I invited the banana by say. Yeah, never stakeholders when I invite us, so let them come over. Tujja kutwala mu boardroom. Yes, mu boardroom. What time? Just a moment. Let me. You said what time? Okay, let me tell my secretary to book that time. Kama secretary wanga chikoleke echo booking the time, then ne bali ba board abaite ba board members abaite. Yes, tutule. Yes. Yeah, 10 to midday. No, let's do 10 to lunchtime. 10 to 2. Yes. That's that absolutely. Like General Kali, it's fine, no problem. Hey, wasuze bulungi? Bulungi Charles. Amina. Obulamu bulungi. Obulamu si bubi. Mpozi mwe. Tulina boy, you can't come with your kasaso. Not to put desk yange. It looks funny. Please, let's have some sense of responsibility and respect. You should respect me. Sigana oli mukulu wange. Naye toyinza kujja mu office yange. Noyinga bwingisi tokonkonye, oyingira bwingisi akuta akantu bakasaso okutedde ku meza. Really mpamu kukitiibwa. Sigana oli baba wange, but neka kati kulaba oza bakitwala batya. Kati kambuze mu kampuni wano ani owange ddala anantegeera. Ani owange anantegeera. Bali wemala okusimula, bali nyewe enkuba yatonye bweru, bali nyewe ettaka bwe mbagambako bayomba buyombi. Munda mu short calls basumula amazzi katapu bagayiwa ne bwe mbagambako bayomba buyombi. Can you imagine omuntu omukulu n'omugamba n'akutwala nga kasasiro nga takulaba mukabuntu. Charles baba njalo ntige ekintu kimukyokka. Gwe George gwe mu bwongo bwo kikutwala okuba oli mukulu wange olowooza ne kampani bonna gwe bakulira. Kitegeere ti gwe okulira nze ateka si ku mulimu okulira nze tokulira abakozi balala. Just know your level, manya level yo kyoli mu kampani kyokyali era kyoli. Kati awo obonyambira nange nkuza nga bwe mukuzizza abalala nange nkuza nve mukusimulawo balekerawo okumpisaamu amaaso bampisaamu amaaso buli omu najerega nakatalimu nakazeggulo kamanyi lwaki ogwe maneja wa wano. Baba njagala oyawula ebintu bino sisobola okuba nze mutowo nze nkulya kampani eno tingenda kukuza fa tebakuza bino sibyakika okuntu okumukuza okujja ku ddala erimu kidabula tulina qualifications tulina empapula oyina empapula gogenda ku level endala. Tata tutusana ku kyempapula empapula zange tomanyi gye ziri. Empapula zange tomanyi gye ziri. Simanyi gye ziri. Muto wange wasoma baba. Sina diguli wasoma. Tata yafandi mukyakumeka wali mu P7 basi P7 nennemo okutuula bwe navaawo nga taata afudde gwe wali mukyakumeka. naye mukyakusatu olonze nenkola ki? Wamperera wangamba tize konsini najingira wano nga bangaya nti kaana kato ne banzikiriza olw'okuba nabanyonyola taata wange afudde nyina muto wange ow'okuweerera ne bampa omulimu ogw'okulongoosa wano ne ntandika okulongoosa wano nga buli 10 kyonna kyenfuna kigenda ku muto wange n'asoma n'ayitawo n'atuuka gye situukanga ne bamutikkira mukama amumpadde afunye omulimu mu kampuni wennyini wenkola we bakuwadde gwe mukama wange kati ondeka eri muleva atombuuza nti sina mpapula nga gwosalawo mukama wange gwe empapula zange ssebo. Brother look here nze okujja mu kampani eno sikyevumanamu sikyokananganako tigwe wamperera kyenyumirizaamu kati nze nange nkyenyumiririzeemuwa nga bazongeze nebagongera ku ssente emitwalo 7 nebagongera ku ssente kakati ogamba mbu oyagala ki okuba nzi wamperera nensoma nezija mu kitongole nkukuze nkujjawo nkutuuseewo tulina ba board of governors tulina board of directors kati banawule batende omuntu abadde kirina nakutudde paka mu kifo kiko kyokaba ekya baaliridda wa nga noonya fees aweerera muto wange okufuuka ekyo kyali bo basobole omulaba baaliridda wa kati nze olwo nkuganyulirwemuwa nkufuniremuwa ebintu byoko njagala kunkuza kunteekaku nange bulungi nnyabo wasuza otya nnyabo. Yes, how can I help you? Receptionist abadde ngambye ndeete bino ebipapula
gwe atasaba omulimu okay fine osaba mulimu ekyo kiba kirungi ab'emirimu tubawe emirimu wano weegiri emirimu weegiri bino goba biwandiise naye owandiika bulungi bambi muwandiisi mulungi zino zempapula amanya go gwana Nakigozi Judice yasoma bulungi ebintu yabikola bulungi obadde oyagala mulimu gwaki ojobera ku reception genda ogiroberawo sokoddeyo wali wa reception omugambe empapula zo tugenda kwongera zitunulamu tugenda kuyita ogiroberawo ku reception kati ononga mubuuziza ebibuuzo byobuuza biri ku mpapula kwennyini abamu bazikola nga si zaabwe kati wendimubuuziza tabizeemu ekyo nakyo kirema muntu kukola lwaki tompa ofiisi wakiri ey'okumubuuza ebibuuzo abantu mbawandiike osobola okufuna abantu nkwegayiridde siga kulimu gwokola kola n'obuvunanyizibwa bwonna va ku byotasobola onswaza wali mu kantini mazima genyini oyogera ebintu bitali kwata sente zonna ze nakuteekamu ndeeta lisiiti zo zonna nange oŋŋambe nti nkwebaziza muganda wange wakola omulimu okuntuusiza wendi wansomesa kumbonyabonya nafiirwa lwekyo wangi bino byakusayininga busayiningi biita tewugaana ki n'okusayininga nakwo kuliko obuzibu kati ono kirayanti ki kati kirayanti ki anti njagala tulabe engeri gye tumuyambamu nkeberawo ojja mufuna bamuwandika wa kirayanti ebyona emabega kati tuba tusayiningawa ati kati kiki wama mbulira kakati tumusayiningirawa wawe tuba tusayininga